Fahadi TV jimbaniza kati kanu mwasize mutya mwasibye mutya birthday unaku lwa mazalibwa ga Fida Queen member wa Aromatic atenga muzanyi kikinye kya Aromatic ntisemere ko Santos FM naye mazalibwa ge eri sawe na Aromatic etekateka omukolera party egenda okubeera enkambwe batekateka mukolera birthday party egenda okubeera ensufu jukira Aromatic ina show mugwanga lya UAE sawa nambere stand by abai mugwanga lya United Arab Emirates Aromatic egena kuba ebatuka kwabula balina suka kola birthday party na kulwaliro birthday party ne subira okubeera side za Colin Hotel mukono enzo kukola ku Colin Hotel mukono weso ngati Aromatic eyagala ekolere Fida Queen ekintu kyajja bambi okubanga kugamba nga yagali ya mazalibwa gejjukira omwezi gwade mwezi nozwa gwa kutano bagwa kuna nerubowa ni yakola birthday party yakola birthday party rubowa Ahmed yali nkambwe nyiranga bamukolya birthday party yali ensufu ennyo okuzamira bamemba ba Aromatic bonna baliyo kati Fida Queen bagenda mukolya bambi birthday party okola kanga okugamba okumuletera okweyagalira amazalibwa ge okumetera okweyagalira ku nnaku lw'amazaalibwa ge nebambi status katusabe kigende kiyanenga Aromatic team yonna yeyamye okubanga ekwataganya isaawa eno kumutwe emitimbagano Fida Queen isaawa eno bannayuganda basinga bangi batambuza posti ye bamwagaliza amazaalibwa amalungi olw'ensonga nti basinga bafaanizi be Fida Queen amanyikiddwa ku mitimbagano mukozi ku TV ate nekirala member wa Aromatic teriyo omuntu atamanyi Aromatic era obeerayo nga tumanyi Aromatic group oba tolina kyo oba gwe tolina bintu by'omanyi wadde n'akamu naye nga Fida Queen bambi bateekateeka mukolera birthday party era nga n'abayimbi bangi nnyo bagenda kubeerayo bagambye essaawa eno ku mutwe emitimbagano mukuto gwa Facebook amawulire agasinga okutambulatambula ga Fida Queen kikwa mumutegeera bwe mba mwogeddeko memba wa Aromatic mwana mwala oyo goyingirawo mu makati aga rape ne Florence Nampijja memba wa Aromatic amanyikiddwa nga Fida Queen essaawa yonna birthday party ye egenda kuba etandika era ne ba Aromatic team egamba egenda kubako abantu begenda okubanga eyita okukyaza okuva mu bibiina ebyala ebizannya firimu bajje begatte ku birthday party eya Fida Queen basuubira okulabika nga bakola birthday party y'engeri live stream ku mikutu egya social media egisinga kwegamba agenda kubeera live ku mikutu egya social media basuubira okulabika nga bakikolako ebire live ku mikutu egya social media njakwambi ku mikutu sako wano ku Fahadi TV yogino ensonga ngenda kusaba subscribing atompere video eno kalike Fida Queen ye bwatyo wagenda okubanga akigala jukira ne rubowa naye bambi yakola birthday party olunaku lw'amazaalibwa ge lwatuuka bamukolera birthday party yali sadizeeye mukoni yakuba ekifo nkirabire naye nga ya Fida Queen esuubira okubanga ejja kubeera ku Colin Hotel mukoni jukira ne Fida Queen amanyikiddwa nga mwami Nsubuga naye asuubira okuteekamu ssente era ng'ono agambye agenda okulaba nga yeegatte ne Aromatic bakolere mukyala we birthday party bambi ejja omuleetera okweyagalira amazaalibwa ge kugamba ejja omuleetera okweyagalira ku lunaku lw'amazaalibwa ge egamba bagenda mukolera birthday party egenda okubeera ensufu ennyo bamemba ba Aromatic bonna bagenda kubaayo omuziki gugenda kubaayo n'abayimbi bangi nnyo bagenda kubaayo n'abazanyi ba firimu okuva mu bibiina ebirala bagenda kubaawo kwegamba kigenda kuba kyamaanyi nnyo kugamba essaawa eno ku mikutu ogwa Facebook post etambulatambula buli page gy'ogendako batadde ta post nga bagaliza Fida Queen amazaalibwa ge amalungi nyezeko ku mukutu ogwa CBS eji yawe nsanzeyo post nangendako ne ku mukutu ogwa Radio Budu era post ngisanzeyo kwegamba bambi Fida Queen amanyikiddwa ensonga nti mukyala yeeyisa bulungi ate mukyala yeewa ekitiibwa Fida Queen si omukyala omukulu guyinza ogamba nti mukulu nnyo myaka 5 nti emyaka gyanyatandikira kumanya ebisesinga abantu abamu balowooza nti omuntu okutandika okuwewa ekitiibwa olina kutandikira ku myaka 5 nedda omuntu okuwewa ekitiibwa olina kuva mu buto nga weewa ekitiibwa kikuliramu paka lwokaddiwa kati Fida Queen engeri gye bamukuzaamu ewaabwe engeri y'abaana gamba abakuzibwa abazadde abategerekeka engeri gye bakuzaamu Fida Queen ensonga lwaki abantu bangi nnyo bamwagala wati bwetunulira ku Facebook abaana bangi nnyo batambuza post ye bamwagaliza amazaalibwa amalungi kiraga nti olw'enneeyisaaye ensonga lwaki abantu bamwagala buli bwe weeyisa obulungi n'abantu baba bakwagala
nsomba buli kweyisa obulungi eri abantu baba bakwagala obeera olina okuba omukkakkamu kati Fida Queen ebyo byonna abirina Fida Queen ebyo byonna abirina olw'ensonga lwaki abantu bamwagala ate nga bamukkirizaamu nnyo byansusso ena kusaba subscribing ate ompete video no kalike tulinze mazaalibwa ga Fida Queen birthday party gye tulinze essaawa yonna egenda kuba etandika kukulini hotelo Mukono wulira gwe gye baagitadde naye ng'abayimbi bagenda kubeerayo bannakatembo okuva mu groups okuva mu bibiina ebirala abazannyi ba firimu okuva mu bibiina ebirala abakomedians abayimbi ba TV presenters kina kubeera kyamaanyi nnyo wali ku Calling Hotel Mukono subscribing ate mupeze video ne kalike comment section eriawo bako kyo kisobola ku video nakisigale mu following bagita Faadi TV yi birthday party ya Fida Queen luwa yiyamye okumukulira birthday party egenda okubeera ensufu okuzama egenda okubeera enkambwe egenda okubeera ey'omutawaana mbasibulidde wano bambi mu subscribing ate musigale nga mu following katwende birthday party ya Fida Queen essaawa yonna egenda kuba egibwako akawo mubeere bulungi mweraba